simanyi oba yali akiteeseteese oba naye kyamuguddeko obugwi nze sisobola kulimba but eventually wetunuulira aka video netunuulira ekigendererwa ky'okukolera awo aka video ne results ezivuddemu neewuunya omusajja ono yaani Kyagulanyi Robert Sentamu Mitembo abasinga go bamanyinga Bobi Wine ekyo kirabo Katonda yakituweereza eri bannayuganda. Whenever he comes out and says something, or whenever he appears and he decides to be in front of the camera, he has a message. Ekifo kye yagenzeemu ekyo olunaku olwaleero ndaba abantu nga bagenze ne bizinesi zaabwe. Eby'eddala nalabye omusajja nga asitudde ekitanda asitudde omufalisa akukugula ne TV stand nga ayambuka waggulu and it is working for them. Nalabyewo omukazi ng'agenzewo n'engoye n'agamba ndi wali simanyi oba wenna mugongo obugoye bw'abaana ng'alaga kakati okimanyi nti ekyo ekifo olwaleero nokisolooza bakisolooza nalabye omusajja nga akisolooza kati okimanyi nti nno poliisi egendera kuteekawo embeera ey'okukwata abagenda mu kifo ekyo. Mukama waffe Yesu Kristo yayitanga mu bubonero ng'alina message yayagala okudelivalinga. Abaalinga abagezigezi nga Peter bambuzanga Mukama waffe otugeredde olugero olwo naye lwadde lutegeeza ki? Kati Kyagulanyi nga tuvudde mu kulonda yalina manifesto n'abagamba tugenda kutereeza amalwaliro, tugenda kutereeza amasomero, tugenda kutereeza enfuga nga bano gamba nti buli kitundu kibeere nga kisobola okwekolera ku bizibu byakyo. Tugenda okulaba nga abaana nga bali mu masomero. Kwega gye wandiise manifesto yabadde ku ddwaliro ekisegguusa ekyo kati olaba gye nkutwala yabadde ku ddwaliro ng'akujjukiza nti bano abagamba nti nno baawangudde akalulu temubaako na kimu kye mba mubasuubiza. Emyaka egisoba mu 20 egiyise eryo eddwaliro lyali lyazimbibwa. President Museveni ne bamuyitanga omugenyi omukulu ng'ennaku z'omwezi zaali 20 Desemba 2000 gy'emyaka 25 26 kati nga eryo ddwaliro bali budde mu omu ku basajja bwe wandiyise Ŋŋwaŋŋuli musaasizi gwe boogerako yafa gyali awenzija. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi kuffe twava eka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Alright, tukwanirizaako nnyo ku The Answer Channel yonna gy'osinzira okuba ate ng'otulaba kasube nti nno oli bulungi yakasubiye nti obulamu butambula nga bwogezaako okuba te obutambuza abantu betukuba nabo ekyeyo wano betutambula nabo abayita mu bizibu byonna byemuyitamu tubasasiddeko nnyo. So nammwe abali wakati mu kujaguza olw'omulimu omupya gw'ofunye olwa promotion empya gy'otuuseeko olwa class oba okusoma kwogezezaako okuba te ng'otuuka ku next level nawe tukuyozaayoza naawe yeetandikiddewo kye weetandikiddewo ng'omuntu
mu business mu kugezaako okwezuula wadde olina kyotawanyizibwa wakati mu ku kyebayita okunoonyayo purpose nga eventual omaze okukwate ng'okituuseeko by this time naye tukubuuzizzaako nnyo nze Kakalamu the answer na Mwami Matovu Junior mutabani wa Mbega gwe tuli naye weewaawo yes sir mbabuuzaako mwenna yonna gye musinzira okukubira ekyeyo kyammwe abali e Kampala naawe wennyini awo okubira ekyeyo abali mu nsi yonna wonna w'osinzira okutulabira Mukama Katonda nsaba kukolereyo ekyomugaso ekyamaanyi ekikyusa obulamu bwo obeereko n'obujulizi bwowa ogaye nti Masajja Matovu yayogera nakkiriza ate bwe nakkiriza era nalabako akukolereyo ku kyamagero kugamba ekyongera okunyweza okukkirizako kansubire nti nno bye tunayogera olwaleero nate binaabagasa era binaabagattako. Alright, eri baganda baffe abagala okuba ate nga mukola oba mutandikawo kyetwandiise okuba ate nga mwekozesa ku mitimbagano online kyeyengezako okuba ate nga nzija mbagamba ku my online business the franchise business yengezako okuba ate nga ntegeezako eri abantu eri open eri gogezaako okuba ate ng'osooka n'owenoonyamuuko n'osooka ogera n'olaba ku free webinar n'opimamuuko n'olaba either baki ekintu kyoyinza okuba ate ng'okola oba nedda omukisa ogulina guli free era webinar eyo osooka ate ng'ogiraba eri wakati w'essaawa emu n'eddakiika 2 ku ssaawa emu n'ogezaako okuba ate nga olaba either it can be for you or not. So bwetumala bumala okulaba webinar ezo ojja genda oteekemu kyebayita ogenda ku website yange ya www.gdvyapena.com ojja kusanga wonaateeka erinnya lyo wooteeka email address wooteeka n'ennamba y'essimu. Nsaba nnyo oteekeko ennamba y'essimu because waliwo ojja otuuka ne bikutabukako Wena byolabye ngo era wotategedde omukisa gwange gubeera gw'amanyi nange gezaako kubatinga nkola follow up n'okunoonyaako okumanya woli stack netutandikirawo mpola mpola so yeye nkola ebisigadde tujja kukwata tubitegeera step by step osobola okuba ate ng'olaba osobola okuba ate nga otandika n'okubaako nawe kyeyokolera ng'olina control ng'osobola okuba ate ng'okolera anywhere from the world ng'ate kyokola okiraba nga kiyina gye kikutwala sikera bukezi kumakya kuyingira bungizi kintu nga it's just a confusion because tojja kubeera weka olina mentorship olina coach olina community bwete wetutambula n'okuyiga okutagwa n'okuyiga okulina meaningful sense n'ogezaako okuba ate ng'olaba ki the future kyegezaako okuba ate nga ereeta mu ngeri emu oba endala so muganda wange wano tuli bulungi nze ndi bulungi oli bulungi health wise oli bulungi kubanga halo enajja wano program wamala jimirira mpeke akalukali kakusema omuntu sirikaddira kakati ate nno munaye bali abatuvuganya betuvuganya awe batwagala wakitegedde nti nno turn up on average botunulira abantu abadde balina okulonda mu kalulu ka president ku bitundu 10 abalonze babadde ebitundu ndooza nga 45 nawido batano tebaweze abalonze bonna bwe banga baweze ebitundu 5 okay katugambe kale milioni 10 zalonze kati ate mu kalulu bwa mayor district chairpersons ne ba councillor direct councillors ate besaze ebyo ebitundu 5 ne bagenda ku bitundu ndooza nga 3 10 oba 25 si mu Kampala wonna okay osobola okusanga omuntu nga ku polling station yafunyeko obuluka tugeze nga bono gamba babaze nafuna obululu 30 ate nga yawanguddewo abala balinawo kiso kiso obulala alinawo kamu mulala alinawo 7 abadde abangi alinawo 2 nga abalonzi abazze okulonda ku polling station babadde 60 so nga like polling station eyo eriko abalonzi nga bono nga abalonzi 400 kati nga abalala 305 tebataganye kakati mu nsi zino ez'obwannakyemalira awo webabaagala okutuusa abantu babitamwe mu bikyawe bo bakole bye baagala bakututte ng'omuntu gwe bayita game changer era in fact awane momentum eri abaweddemu essuubi yegwe omuntu eyasooka okuvaayo ng'ensi yonna yina ennyogozi nga nange bwendika kakukyaza nga nnyogoze n'abalala be nali mmanyiko nga banyogoze n'ovaayo n'ogamba this is not the end ngezaako okuwulira nnyo okuwuliza Bobi Wine ng'ayogera n'agamba nti bwe kiba tekinaba kuggwa it's not over
wanabanga tali on the top nga tetu overcoming that situation, it is not it's not over yet. Yes. So newakubadde during that time yali tanaba naye kuvayo kuba kukyayogera gwe novayo n'ogamba nti tugende mu maaso tusonga embeere mu ngeri emu oba endala. Abantu sebo ne bakwebaza olw'ekyo era ne bakwanirizaako ku mukutu guno officially ne bagamba nti omukulu oyo kafunengayo omwaganya gyatuule twogere. Bane neyanza nnyo neyanzeege neyanziza abankubidde pass eyo ne mumpa eyandibadde nga permanent weekly appearance ku The Answer channel. I do not take that for granted. I really thank you so much. Kakati nga tonnaba kuntwalayo emyaka 27 imabega emyaka 27 Nelson Mandela ye yamala mu kkomera. Bwe yava mu kkomera nga bamutadde ne yesimbawo kuba president n'awangula. Bwe yawangula obwa president yafuga ekisanja ate ndowooza ekisanja kye South Africa oba nakyo kya myaka ena n'etaano, I don't know. Okay, katugambe kale ekisanja kimu ne bamugamba muzeeyi tukyakwetaaga ekisanja ekyokumeka ekyokubiri n'abagamba nedda. Oba kitegeera otherwise wandibadde ogamba muzeeyi fuga paka lwolikola ki paka lwolifa. Imagine omuntu abadde mu kkomera emyaka 27 n'awangula obwa president n'amala ku bukulembeze emyaka kya 5 years 5 kale n'amala emyaka 5 n'ataddawo kwesimbawo si lwakuba nti no amaanyi gamuweddeko ng'ayagala ateekewo ekiwandiise omululu nga gumuwedde naye kati omululu nga takyayina ekyo si kyekikulu. Ekisinga obukulu saasoma katabo ke naye waliwo yali ayogera ng'akakootinga ne bamubuuza bakusibye emyaka 27 boddayo n'ofuuka president oba yali amaze okufuuka president abantu abo abakusiba ogenda bakola ki? Yagamba nti the permanent prison omuntu lyasobola okubeeramu lyekkomera ery'okubeera n'ekiruyiko oyo abakutusizaako obuzibu obukyayi oba obulumi ku mutima gwo nenge. N'agamba nti olunaku lwe yafuluma ekkomera ng'ava mu Robben Island lwe lunaku lwe yafuna kiwandiise total freedom. Ng'ekyo yakikola atya? Bwe yava mu kkomera n'amanya nti afulumye ekkomera yasonyiwa buli muntu eyali amukoze ekyamuleeteranga obusungu, okwekyawa, embeera yonna ey'okunyigirizibwa ku bulamu bwe kuba yagibwako emirembe gye n'agibwako nga bulugaba future ye ng'asibiddwa. Naye ekibuuzo kyange eri gwe atulaba era atugoberera, singa ogenda ku musawo omuganda oba singa ogenda ewa pasitawo gwe muyita nabbi prophet n'akuwa obunnabbi n'akugamba nti oyagala kufuna obugagga nti ye ogenda kugumiikirizaamu emyaka 25 osobola okuwayo time eyo n'ogamba nti kankikola oluvannyuma lw'emyaka 25 ngaggawale? Okimanyi nti along the way osobola noga nayo nalabika yanimba kanoonyeeyo omulala ayinza okuba nga amusingako. Kitegeeza nti tokkiriziganyizza n'oli kye yakoze eki kye yakugambye. Bannabyabufuzi bameka gwe bayinza okugamba nti oyagala kufuuka MP nti ye linda emyaka 15 mu maaso lyokke ojje weesimbewo ojja kubuwangula? Abayinza okkikkiriza n'obutabeerayo ddala. So njagala kugamba nti ebiseera ebisinga tubala nnyo ebbanga lye tulese emabega. Okununula Uganda bajja kugamba nti okuva mu myaka gy'ekinaana baali banunula Uganda, naye ng'olwaleero tetulina meenunula. Abanunula Uganda mu kaseera ka leero bakutte ebissi, banoonya abantu abatalina na bissi, ne bakebera essimu yo ne balabako ekifaananyi Kyagulanyi ne bagala linnya emmotoka gye bayita Pandagaali. Kati olwokuba nti tebakozesa ziri emmotoka ze bayitanga Land bakuntumye, kati waliwo drone, waliwo simanya buli mmotoka nuwa bikoze bitya gifanga and all that. Kitegeeza byonna Museveni bye yalwanyisa mu myaka gy'ekinaana mu kaseera kolwaleero bye biriwo.
ate wagenda kubeerayo kye twandise second twandise revolution oba liberation. That one is coming, and it's not gonna be a peaceful one. It's gonna be bloody. Mu Uganda waliwo okwenunula okw'omulundi ogwokubiri okugenda okujja. Abantu bagamba abantu bakikutte kimpooza tewaliwo yadde wekiva. We balaba ku kono ne kudyo ne wonna tebalabawo. Kataba nkoko nakona we kava muhozi ekintu akikutte bulungi nnyo. Ne Museveni ekintu akikutte bulungi nnyo. Ne Museveni mwennyini akyogira lunwe tewaliwo agenda kutiisatiisa Uganda yaffe. Tukiwumuliddeko gumu ebiri ng'akyo. Tubawa respect, statements zaabwe tuziwe ekitiibwa era tubaagaliza okusigala nga mwogera bwe muti olw'ensonga nti mwe mulina obuyinza, mwe muli mu buyinza. Waliwo emiti eminene. Omuti okusobola okusimba emirandira tekigutwalira mwaka gumu, kigutwalira emyaka. Naawe ayagala okujja okusima omuti ogujjayo okugusigulayo, it will not take you one day okugusigulayo. Bwe njogera ku muti soogera ku ono kalitunsi ow'emyaka ebiri. Njogera ku muti gwandiyise singa katugambe nti no waliwo emiti gye bayita omugavu nti gusobola okwagaagala nga tosobola gukwata n'ogumalayo bwoti. Omuti gwe musobola okumalayo bwe muti ng'abantu basatu. Emirandira gyagwo giba gy'amaanyi nnyo nga gisimbye wansi nnyo ate nga gyanjadde nnyo. Obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni ow'emyaka 40 tosobola kubugeraageranya n'olwa Salva Kiir obw'emyaka 6 obw'emyaka 4 obw'emyaka 5. Emirandira gya Museveni yasimba kibayita emirandira wano mu Uganda, n'asimba emirandira mu nsi ezitwetoolodde, n'asimba emirandira ku kontinenti ya Africa, n'asimba emirandira mu nsi nga America. Ensi America erina contract ne Museveni. Era kyova olaba nti no Museveni agamba nti America wansi ku ttaka tubasinga. Takimanyi nti bo bamuwa buwi assignment okugenda okutwala olutalo lw'e Somalia ogamba nti no America ewe contract Uganda ebeere nga ye managing that insurgency. Tekifuula gundi ya Uganda, maje ga Uganda kuba nti gamaanyi nnyo ku ttaka. Bali bakwadde facilitation ne bagamba nti mu kifo ky'okufiirwa Abamerika 30 mwe mugende mufe era na buli anaafa tujja mumusasula. Okategeera kati ate bano abali e Kampala abafuna mu cooperation agreements ezo bo bakitwalanga bonoga nti bali banafu oba kitegeera tebalina manpower emala naye nga equipment bagibawa babawa sente babawa nekyewandiise intelligence. Naye ate America si nsiru kuba kati olunaku olwaleero kyetwandiise obutujju obuli ku lukalu lwa Africa. Tokasalamu obutujju obuli ku lukalu lwa Africa buli masterminded. Is it masterminded? Kale butegekebwa mu nsi Uganda. Nenda kajjamu. Nenda kajjamu. Tokajjamu. No teyongerayo. Nkwegayiridde. Tokajjamu. Kale kankugambe bwenti nti ebintu bingi kalamu kankubuuze kino. Gwokimanyi nti no Uganda tefunangako obulumbi bwa kitujju abatulisa bomu. Yes, mukama wange wavaayo dye Uganda. Navayo 222. Nejuzi kulwenda mugongo bali batulisize omuntu awo tuwulya bomu yabwatuka. Anti kati lewa tuwulya abantu abagira mu World Cup awo yali ya 2010. Ezo zonna zaali bwe tuba tuzannya omuzannyo. Tukiyita a stage managed play. Bantu baffe bafudde buli abadde gwe bakuba amasasi nga Museveni avaayo agamba bayekera abalumbaganyi ba ADF. Yes. Kakati njagala okugamba kino kitwale kuva ku nze ne kye bayita abalumbaganyi ba ADF. Kyetwandiise the original ADF. It is a crafted rebel group oba outfit. Nze benjogera nabo bakitegeera abali mu security bakimanyi. However waliwo abagenda okujoyininga betwandiise aba ADF nga tebaali mu original concept era nga bo bamanyi balwana kujjako Museveni. Kati abamu kwabo bakwatibwa
ne battibwa abalala ne babakuumirayo to justify the ADF insurgents in the Congo forests. Naye njagala okukakasa obulumbaganyo obwakolebwa na Uganda ku World Cup zino bomu simanya olwe yabalukira wano ku State Square ojukira wano nga kugundi ku CPS n'endala yabalukira wali ku Parliament Avenue. Yeah. Yes, ebyo byonna byali biteeketeeke ngera ababiteekateeka bali mu bitongole byakwerinda. Abamanyi kino mu comment section yawo musobola okiteekayo bwe mba nnimbye munsinise ebinnyo mundiise byonna bye mwagala okundiisa naye bwe mba sirimbye njagala onteekerewo comment yawo wansi. Ekifo Bobi Wine kyeyagendamu yasooka okukola ka vidiyo ng'ali waggulu waati ekitandisa okufuuka eky'obulambuzi. Kyali kimanyikiddwa mu kitundu nti abantu abasinga baali bakimanyi mwenga mwe abakuzeekuzeemu Yes, sir. ababaddeko mu Kampala zina paka Yunga. Ekifo ekyo kitegeeza ki? Kyali intention nti mwawulirako okumbu nga lyali ligefuuka eddwaliro eddene nnyo eriryawo cause kukatandika nalabye ng'abantu bagamba nti lyali ddwaliro. Siwulirangako proposal byaga nalye nkulidde naye nalabye omusajja oluvannyuma lugenda ku kifo ekyo simanyi oba yali akiteeseteese oba naye kyamuguddeko obugwi nze sisobola kulimba but eventually wentunuulira akavidiyo netunuulira ekigendererwa ky'okukolerawo akavidiyo ne results ezivuddemu neewuunya omusajja ono yaani Kyagulanyi Robert Sentamu Mitembo Yes, sir. abasinga go bamanyi nga Bobi Wine ekyo kirabo Katonda yakituweereza eri bannayuganda. wabadde surprised? No, kakati nze ate ali surprised gwe neewuunya omuntu yenna ng'ali mu Uganda si bwana buwanyi. Omuntu yenna ng'ali mu Uganda nga abaddewo mu myaka okuva mu 2020 Kyagulanyi Sentamu ng'ayingidde mu kye twandiise very active positions ng'anoonya obwa president bwa Uganda si ng'ali mugundi mu bwa parliament naye ng'anoonya obwa president bwa Uganda nga tonnaba kumufunamu ng'oli musuubuzi ng'oli mu telecom business ng'oli mu media business ng'oli mu dduuka oba kagamba bw'oba tonnaba kutegeera the effect gye bayita Kyagulanyi kati kankuzibula amaaso oba kankuzuukuse. Gwokimanyi nti mu Kiyembe baatandika okunoonya buli kye bayita olugoye olumyufu olw'ensonga nti olugoye olumyufu lwafuuka ekimu ku kabonero akalaga enkyukakyuka mu Uganda. Jjukira UPC yaliwo ng'eyambala red ne that dark blue oba kitegeera naye tebajja kunyumiza bakugambe nti ekikuubo kyatuuka okunoonyezebwamu like ze twandiise engoye ezo eza red so nga ate naabo abasajja bayambalanga engoye zaabwe eza red naye ku Kyagulanyi nga batongozza kitwandiise people power oba NUP materials eza white eza dark blue ne red zayongera market demand yazo mu kikuubo. Actually overalls ze bayambalanga abaana n'ebyambalo bye bajja bayinventingawo byaleetera abantu okufuna ssente. Abakola obukofiira ne bafuna ssente, abakola zino barrets ne bafuna ssente, ab'amasimu like abatunda data ne bakola ssente. Mwe kakalamu mwatambulanga nga mukwata videos nga mukwata live. Jukira ng'omwana teyeetagana kumanya ssente mmeka mukama wezi agenda omusasula ali ku live gw'ofunamu kubanga ogenda kufuna views bakusasule ne telecom company nayo neefunamu kubanga ogiwadde kye twandiise traffic omungi ng'ogigulako data. Company zatunda bazita MiFi ne batunda kugamba I mean kakati kankutwale up to the speed. Ekifo kye yagenzeemu ekyo olunaku olwaleero ndaba abantu nga bagenze ne bizinesi zaabwe.
Eby'eddala nalabye omusajja nga asitudde ekitanda asitudde omufalisa akukugula ne TV stand ng'ayambuka waggulu. And it is working for them. Nalabyewo omukazi ng'agenzewo n'engoye n'agamba ndi wali simanyi oba wennamugongo obugoye bw'abaana ng'alaga. Kakati okimanyi nti ekyo ekifo olwaleero nokisolooza bakisolooza. Nalabye omusajja nga akisolooza. Kati okimanyi nti nno poliisi egenda na kuteekawo embeera ey'okukwata abagenda mu kifo ekyo. Musaasizi gwe boogerako yafa gyali. Awo enzija. Okay. Kakati mane njagala kukulaga nti omuntu alwanyisa Kyagulanyi kyalwanyisa tannakitegeera. Kyagulanyi talina kigere kyatwala nga banoga nti there is no step he takes that he does not count. Okay, I can understand. Whenever he comes out and says something, or whenever he appears and he decides to be in front of the camera, he has a message. Abantu abali mu mulabanga wakulu obutami baga musajja lwaki tutererako wamu tebamanyi message gyali mu kusindika. Mukama waffe this came as a surprise natunulidde ngamba wow. Mukama waffe Yesu Kristo this guy bwe yali n'abakristo ne betwandiisa abayigirizwa be nga bali ku kiwandiisa ekijjulo ekisembayo yabagamba nti tutudde wano naye kummwe waliwo agenda okundyamu olukwe. Buli muntu n'avaayo n'awera ng'agaani nze sisobola bannange. Kati Peter ye yali musajja nga ayagala nnyo okwegula eri Yesu. Namubuuza mukama wange yenze kuba ye yali amanyi nti Yesu amanyi. N'amugamba gwe nnaakoleza nga ye wuuyo. N'akoze ekitole n'akikwasa Yuda Iskariyoti. N'amugamba kola mangu. Yuda Iskariyoti yali already ye plani zazimanyi. Era olwamala okulya ekitole kye baamukoleza n'akola ki n'afuluma. Ki ekyaddako bagenda okusaba ne bava okusaba kati bava okusaba gye bavudde okusaba ne bakwatagana n'abasajja Peter Yuda n'abaga nti gwe munalaba nywegedde nga ye wuuyo n'agenda n'amunywegera. Kati bwe yagenda okumunywegera Yesu n'abuuza Peter owaayo omwana w'omuntu ng'omunywegera kuba yo yamuga mirembe kabaka w'Abayudaaya bulijjo nga teyakimukolanga. Kakati njagadde kuyita eyo nga ninga agereesa bw'otunuulira ababadde ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lujjuliro lwa National Unity Platform gy'oyinza okuyita People Power Movement mubaddemu ba Peter bwe ngamba ba Peter ntegeeza abasajja nga Muwanga Kivumbi mubaddemu ba Yuda sijja kuteekawo linnya gwe teekawo gw'oyagala gwe bayita Yuda yoya eyalya mu Yesu olukwe oba eyalya mu Yesu olukwe mubaddemu ba Peter. Simon Peter bwe baali bamukomerera yabaga munkomerere nga muntunuza wansi saagala kufaanana mukama wange nga yekkakkanya. Olunaku olwaleero bali mukukomerera Muwanga Kivumbi mu ngeri emu gye wandiise political persecution. Kati ba Yuda era balabika mujja kubateekawo mu comment section yawo wansi oyinza okulowooza nti neerabidde ekibuuzo kyo sinnakyerabira naye mbadde nkulaga nti Mukama waffe Yesu Kristo yayitanga mu bubonero ng'alina message yayagala okudelivaringa. Abaali nga abagezigezi nga Peter bambuuzanga Mukama waffe otugeredde olugero olwo naye lwadde lutegeeza ki? Kati Kyagulanyi nga tuvudde mu kulonda yalina manifesto n'abagamba tugenda kutereeza amalwaliro, tugenda kutereeza amasomero, tugenda kutereeza enfuga nga banogamba nti buli kitundu kibeere nga kisobola okwekolera ku bizibu byakyo. Tugenda okulaba nga abaana nga bali mu masomero. Kwega gye wandiise manifesto yabadde ku ddwaliro. Ekisegguusa ekyo kati olaba gye nkutwala yabadde ku ddwaliro ng'akujjukiza nti bano abagamba nti nno baawangudde akalulu temubaako na kimu kye mba mubasuubiza. Emyaka egisoba mu 20 egiyise eryo eddwaliro lyali lyazimbibwa. Pulezidenti Museveni ne bamuyitanga omugenyi omukulu ng'ennaku z'omwezi zaali 20 Desemba 2000 gy'emyaka 25
kwa 26 kati nga eryo ddwaliro bali budde mu ku basajja bwandiyise ngwanguli abamu ku basajja abasooka okufuna obugunjufu ne batakoma kubufuna nga tebannaba kutambulako kuva wano ne bagendako n'ebweru wa Uganda nga Uganda yakafuna kye bayita okubeera under the British nga it has become the British colony kale kaŋŋambe kubanga yo Buganda was a British protectorate. Buganda zi Buganda yasobola kubeera Buganda neryokefuka Uganda no, mu Uganda mwalimu Buganda bana abazungu basobola kufuna interest mu Buganda yes kati bana bafuna muziri endala naye bagenda okujja mu Uganda ne basooka kujja mu Buganda okusobola okufuna Uganda. Buganda ali civilized at least. Exactly. Nga byonna ebiri wano mu Buganda ne wabwe babirina. Yes. Balina olukiiko gye wandiise parliament neri balina the Queen's Council. Balina kye wandiise ekkooti basala emisango neri balina ze wandiise courts. Balina kabaka n'obukulembeze gye wandiise bino gundi endala zaite zibirina ziriwa zino region endala ezo simanya Ankole ezo Ankole kangamenti obwakabaka obwa Buganda bwali busukkulumye ku bukulembeze bufuzi bw'ennono mu bitundu ebirala byonna ebya Uganda era abamu omukulembeze w'ekkoki Kamuswaga ne bakola alliance n'agamba nze nja kubeera eno naye nga ndi wansi wa Bwakabaka bwa Buganda kuba Obwakabaka bwa Buganda bwali bw'amaanyi nga bulwana entalo ne bukola ki ne buwamba kati bwe buwamba ekitundu nga kifuka kya Buganda kati kubanga tebasobola kuwamba batawadde bukulembeze era byebyo bye bakola Bunyolo we bakuba waliyo amasaza gali abiri Bugangayizi ne nerabidde eddala munalitekawo mu comment section yawo obochegera nibagenda nga bagaziya kakati obukulembeze oba kye wandiise organizational structure mu bitundu ebirala ebya Uganda tebuli nga bwe tulina wano obwa Buganda ojja kusanga nga ebusoga balina kyabazinga naye nga ate tebalina nga bano gamba structure nga bwe yali mu Bwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka bwa Buganda bwamulisiza nnyo Obwakabaka bw'ensikirano obulala buli obulala tebuba Bwakabaka obukulembeze bw'ensikirano obulala nga babukoppako ebintu ebisinga obungi. Gwokimanyi kino Kabaka wa Buganda ye yasooka okuleeta wano kye twandiise abasajja bayita abapakasi babakolerere mu Abaganda tebayagalanga kola kyovola yabajja Rwanda bano bebayitanga abapakasi babeeranga abapakasi liryalinga erinnya lyabwe oba kitegeera eyo sitole nyingi naye kyenjagala okulaga nti Kristo bwe yayitanga mu bubonero baako message yaleeta ke kabonero Kyagulanyi ke yayiseemu omusajja oyo gwe babbulamu erinnya eryo oba eddwaliro eryo Ignatius Kangave Musaazi y'omu ku basajja abasooka okusomesebwako ku bazungu yali musajja ayagala ennyo ensi ye era bagamba nti like buli wabangawo ebintu ebitatambula bulungi nga abasajja bwe bandiisa abafuzi b'amatwale like bajonyesa abantu akajiri babalimisa obudde oluusi ne busukawo ng'ayita abantu bagamba ne bannaye mukiraba nti abasajja bano batunyigiriza lwaki bakolawe bati newe bati era bwe baamalanga emirimu nga balina we badde ekawungeezi ne beegeyaamu ng'abaki kati nga abasajja bano abafuzi b'amatwale bamwekengera nnyo paka omusajja ono ayinza okubuusa ki ayinza okubuusa abantu baffe twagala abantu babeere nga tebali mu kumanya ate ono ajja abakuŋŋaanya ne baleeta n'etteeka okusanga abantu abasukka 7 nga bayimiridde wamu musango era etteeka nakati likyaliwo era lino etteeka lye bagamba mbuno temukkirizibwa kukola meeting nga poliisi temugitegeezezzaako lye bakubakubako enfuufu ne balireeta nga public bagita POMA public management something bill naye kati baali challenginga wadde nga bikyaliwo ensi gye tulimu y'amagye n'ebituufu babigaana ne bateekawo ebyabwe kakati Ignatius K Musaazi
simanyi nannyini ttaka eryo naye kyemanyi nti abaalina concept baayagala okumujjuukirira ku kintu ekisobola okusigazaawo oba giyite legacy. Mu mwaka gwa 2000 ne bayita president wa Uganda n'agenda n'alonkinga eddwaliro eryo n'okubasuubiza n'abasuubiza sente. Olwawo Besigye tannaba kujja. Besigye ajja 2 gumu. Ono 2 nga ye baana baliwo. 2 Museveni tannafuna na resistance eri awo. Kubanga akalulu akasooka ng'amaze oli Kasasiro yasooka mu mpeeyi ena ntereeze wano katukole ssemateeka ebyo byonna byatwala emyaka nga 9. Poteya. Tuli mu kubala myaka emeka koze mituufu. Kati bala 4. Tujibala. Gyo namwe egiri. N'egiri tujibala. Naye kati egyo gye 4 ng'ovudde ku 96. Kuba tuli mu 2026. Batandikira ku 96. Batandikira ku 86. Ekigeza 86. Gye babala. Kakati Museveni ate yatufuga emyaka emirala 5. Ataatia. Ngali mu nsiko. Obote si yali waawo. Obote yali president naye nga ate abali mu nsiko be baali bafuga. Wali tolina ky'osobola kukola nga toli nabo. Amaanyi gali mangi. Kati bw'oba obala emyaka gya Museveni emituufu gibeera nga namwe egi. Kubanga kinaakwata 5 ready. Ekigendera kyabwe kigenda. Kyatuuse bw'anaamalako. Nze nagamba tagenda kumalako 2020. Sooka tugende. Ayinza obutamalako kino ekisaanyi. Sooka tugende. So kakati mu kuggulawo eddwaliro eryo president buli wabeera ng'atongoza abaako n'engeri gy'akola ki gy'amaliriza. Kati nga bonogamba nti asanze ekizimbe kiri awo ebiseera ebisinga agamba nti ngenda kukimaliriza. Kati Kyagulanyi message eyabadde awa bannayuganda eri egi nti gavumenti eyo ebeewaŋŋamizzaako eyagaanye okuva mu kyetwandise mu kkubo ly'enkyukakyuka. This is what they wish for Uganda. Basuubiza ne batatuukiriza. Awo yabadde it is just nga bonogamba tewawera mayiro 20 okuva mu capital city ya Uganda. Kati olugwa weri. Tewawera mayiro meka 20 okuva mu capital city ya Uganda. Naye waliwo n'ensiko. N'eddwaliro eryo oyabadde waggulu wansi waliwo n'ejjinja nga bagamba ejjinja lino lyasimbibwawo pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ng'ennaku z'omwezi 20 Desemba 2020 nga kiza Besigye tannaba kujja. Besigye wa 21. Naye awo batese campaign yawo yali tannaba yaboneka bone singa kibunungu. Besigye wajjira mu gundi tejawera na myezi 6 mbunga yeteekateeka. Tejawera myezi 6 mbu yamala omwaka mulamba nga yeteekateeka. Kubanga yalinawo ne gundi basooka ne bamugana okuva mu magye. Ne tulaba bbaasi ezaava Rukunjiri nga bagamba omwana waffe mulina omujja mu magye. Besigye yekka akyasobodde okufuna kyewandiise okugibwa mu magye ng'abakikozinze be bantu be yali akiikirira be bantu abava ku kyalo kye. Oba okitegeera. Kakati message eri mu kifaananyi ekyo emu ku yo kubanga nyizo siri mu script ya Kyagulanyi simanyi byonna nze ngazo omutunulizi w'ensonga emu ku messages oyinza okulaba nti gavumenti ekutte obuyinza bw'Abannayuganda terina ssuubi lyegenda kuteeka mu bulamu bw'Abannayuganda. Bw'obanga osobola okwerabira eddwaliro lye walonkinga emyaka 26 egiyise onoosobola okujjukira ebizibu bya Kalaamu. Naye omwana oyo omwana oyo Katonda of all places ekiseguusi n'agenda awo of all places n'agamba nti agenda ku ddwaliro Museveni lyasuubiza Bannayuganda emyaka 26 egiyise. Ayagala kugamba nti nze sirina personal vendetta ne Museveni ndi ku issues kubanga agenda okulonkinga eddwaliro eryo n'ebibiina by'obufuzi byali tebinadda. Kyagulanyi yali akyalidde ogwo. Twali tukyali mu kye bayita obufuzi obw'omugendo. Kuba ne Besigye okwesimbawo mu 2021 twali tukyali mu mugendo wadde yagira mu kyewandiise ekisinde kye bayitanga reform agenda. And the reform agenda yali etegeeza to reform the NRM. Oba okitegeera wadde nga aba opposition bagirabanga opportunity okukola ki okumwekwatako.
yali asoose kukola era nakyo tekyawukanye nnyo. Reform agenda yeringa bonogamba umbrella nga bolaba people power. Kitegeeza ebibiina byonna bitandika na movement before nga tebina batandika. Ebibiina byaliwo okulonda kwa kinaana kankutwala awo okumpi kwali ku bibiina ono n'abijjawo. Kati Museveni n'agamba ebibiina bizza emabega byawulayawula mu bantu naye nga si kyekyali ekituufu kubanga ne mu myaka gy'ekinaana akalulu ako Museveni mwe baamukubira akalulu ye yali president wa UPM, Uganda Patriotic Movement. Ndowooza n'alaba n'amanya nti byawula. Kaakati ne bamumma akalulu. Lwaki baamumma akalulu? Olw'ensonga nti nno eggwanga yali yeesibako mu kaseera ako lye yali yeekweseemu eri Abanyankole nga bo tebamumanyi nga Munyankole. Oba kitegeera era bagamba nti omukama oba obukama bwa omugabe wa Nkole bakuba nnyo Museveni mu biseera by'akalunga bagamba nti oyo Munyarwanda tasobola kubeera kubeekwekamu. Kyovola bateyadda atya omugabe gyali tasobola kudda nga Museveni akyali mulamu tasobola. Kati Abanyankole bakomaawo ye bali kabaka obugabe obwakabaka buli mu Buganda yokka obwensikirano obugabe bagamba nti tebalina bugabe tebuliyo mu misayi gy'abagabe oba gyobwa layini y'obugabe gye buli. Nze ndi very sure nti Kyagulanyi singa yabadde awangudde akalulu kano ne bamulangirira yabadde ajja kuzaawo bwaka. Kati yali nga gundi waaba ali luddawo waliwo abali e Uganda waliwo abali ebweru wa Uganda. Bambi naye nga obusungu Museveni bwalina ku institution ye ey'obugabe buva ku kuba nti bamusosola mu ggwanga mu kalulu k'ekinaana kyova olaba nti Omunyankole Sam Kuteesa yasobola okuwangula Museveni. Era mu myaka gy'ekinaana UPM yakola kye bayita protest vote nga n'akalulu tekannabeerawo ne bagenda mu bitundu byawa ngambe kale mu biseera by'akalulu kuba Museveni bamulemesa no campaigning nga bamulemesa like mu areas ezo ez'Ankole. Kati ye naye ne bakola ki ne bafuna Crispus Kiyonga ne bakola gye wandiise nga protest vote bonga bo aba NR aba UPM era bafunayo mubaka ogwo Uganda People's Movement Uganda Patriotic Movement Patriotic Movement patriotic it was patriotic mwalimu patriotic yeah UPM waleta UPM Uganda baby mu like son like father like son chegeze bibi wamwe abantu gabana kusiruwalira ko kyentegedde baleta movement neryoka efuuka ekibiina. Kati movement bwe yajja okuva Museveni we yawamba yawera kye bayita ebibiina. Okitegeera ne bagamba tuvudde mu biwundu biki naye nga ye kyali ayagala kwekutta spirit y'abaana abasajja abaali balina nga bwe bagambye nti nno aba DP be baali bawangula akalulu nga bwagamba nti agenda kujja n'ekibiina tasobola kawangula kuba DP yali ekyali popular mu kaseera ako. Kakati nga UPM ekyandibadde kigifuula popular nti oba oliawo yandisobodde okufunayo ebitundu like byeyeefunza naye era teyandiwangudde kalulu singa bagamba nti mu 1995 bagenda kuteekawo akalulu era DP yandikawangudde. Ssemwogerere yali w'amaanyi nnyo. Allah engulu nga bamuyita Kyemogerere nade mpulira Odongo Otoga gamba I voted Kyemogerere. Iwe bale nnyo. Yeah, I voted Kyemogerere. Naye nga balonda Ssemwogerere tebamulonda lwakuba nti oba kibamulondanga olw'ensonga nti no yali musajja wa mirembe nga talwana ng'alina ideas nakugamba Ssemwogerere yalina idea y'okuba nti nno abaana bagenda ku ssomero basome nga naye tebasasula school fees nga Kyagulanyi gundi gy'abadde aleeta. Naye nga Museveni abuukira nnyo concept z'abanne abaana basobola okugenda ku ssomero ne basoma nga tebasasula school fees nga balya ate nga bafuna n'ebikozesebwa mu masomero. Wano ndowooza okiraba wano wetuli nti ogenda ku ssomero ne bakuwa n'ebikozesebwa ne bakuwa nze neewuunya. Okimanyi bw'omala okusoma kampuni egenda okuwa omulimu gavumenti egiwaayo ssente zeenekuwanga omusaala mu ntandikwa. Kagamba nti omukozi talina bwakoseza kampuni y'ombu akyayiga nti wano osoma banaye kanki bagambe
era zino ensi ensonga lwaki zikalubya nnyo engeri gye mulina okujjawo. Bw'omala okusoma kampuni egenda okuemployinga mulimu incentives oba babawaayo ssente ze balina okuwa ng'omusaala gye wandiise probational period. Egyo emyezi 3 nga ndaba Batarazizi. Egyo emyezi 3 gye bagira. Ndaba Batarazizi wali. Tukyagera maaso. Okay. Tunatera ovaawo. Egyo emyezi 3 gye bakuwa. Yes. Egyo gye bagajja probation. Government yebesasula. Naye kisinzira kosi ki gye wasoma. Olaba omwana asoma kati nga mwabali e Uganda n'asoma PSW. Bw'omala okusoma PSW ne bakuwa gye wandiise placement time. Yes, placement time. Gy'obadde ng'okola ze wandiise practicals ne bakuŋŋaanya ssente nasemba okumanya ndowooza nga bana bali ku gavumenti babawa $5,000 eza $. Naye ng'ate ezo ssente ozijja kusanga omusomesa ng'asomesanga omwaka mulamba tasobola kuweza $5,000 eza $. Omwaka mulamba naye ng'ono akikoledde emyezi 6. Oba kitegeera ate bw'amala okuvaawo n'asoma n'agenda n'akola. So okudda ku message Kyagulanyi gye yabadde aweereza bannayuganda erimu obubaka obukusike nti ye Museveni mu Uganda teyajja kutereeza n'ebyeyasangawo byonna muli bajulizi baffe mu abatugoberera bwe mubitunuulira bifudde. Ekimu ku byandibadde asinga okwenyumirizaamu ly'eddembe ly'abakazi lye yagamba yawa abakyala omwenkanonkano n'abajja emmanju n'abateeka mu maaso. Naye nze kankubuulire nali nnenya abasirikale abagende wa Kyagulanyi nga ngamba kye baakola kyali kikyamu. Naye ate teri kintu kyannumye mu mutima gwange. Omanyi nze ndi mulwanyizi wa ddembe. Nawulidde nga ndi so broken bwe nalabye ku Twitter hando oba ku X ya Geno CDF ng'ataddeko ekifaananyi ky'omukazi ali helpless ali wansi. Nenzijukira statement ya Kyagulanyi egamba nti bajja tukola ebintu bajja tukaabya. Sometimes we can even break, sometimes we can even cry, but we are not going to give up. Simanyi naye omuntu yenna ng'olina maama n'olaba maama nga bamutuuzizza wali, Babi is equivalent to a first lady. Tolina womuwewulira, tolina oli kifaananyi kya maama wa Uganda kuba muzadde. Naye abasajja bano balina ejjoogo, bateekawo embeera nakikugamba, bagenda ne bakufuula omuntu atalina mu value. Okitegeera bakudehumanizinga ne bakufuula atali waffe. Naye Mukama Katonda ye yatonda omukazi ng'amujje mu lubiriizi lw'omusajja ayina programu za buli muntu ku nsi kuno. Osobola okubeera n'emmundu, osobola okubeera n'obuyinza, osobola okubeera n'amagye, naye ekiseera kisobola okutuuka ng'oli mu mmotoka amalusu ne gakutuga ne gakutta. Kakalamu ogenda kuwulira stories nti emmotoka yagudde n'abagibadde bonna ne basaanawo ng'emmundu endala ziri eri mabega zikola ki? Zikuuma. Ogenda kuwulira, ojjukira ono yalinnya Kayirima teyafiira ku nnyonyi ng'ava ku business trip. Ogenda kuwulira be bakubi obutayimbwa nga bwe baakuba kazini Geno kazini. Walabe nalabye omusajja ennyumba yaweddewo n'agaba banuupu. Baalimu banuupu bateta butetsi bwe bati emiryango n'emmanju bonna bali ebyetala bya bufuzi kirala be bayokyeza ennyumba. Si banuupu. Abaana bateese okutomeka ennyumba z'abantu. Kankubuulire NRM eya Museveni nga bakozesa bano abaana ba ghetto balina plans nnyingi, era nebaza nnyo omwogezi wa National Unity Platform yavuddeyo n'alabula most especially yawadde gye wandiise nga security alert. Waliwo plani nnyingi okulaga gye wandiise international community nti abanuupu they are not after like buyinza, they are disorganized, bali awo bakola bukozi bikolobero oba kitegeera. Naye nga abasajja bakola ebintu ebyo. Nakunyumiza story y'omukyalo oli gwe bayita
yali avuganya Sekindi Aisha yanyumya story, the story was all over. Kati naye wali owuliddeyo omuntu gwe bakutte kyogamba nti waliwo bagenda okwokya ennyumba obikola ebikolobero ku bantu ba NUP NRM bennyini aba NRM bennyini be bagenda okukolako ebikolobero nga ate babikolako ba NRM. Buulira genda mu bitundu bino eno Bukedia stories bawambanga abeesimbyewo naye nga bakibiina sina NUP NUP rather NRM ku NRM nti ono yazze independent ono yazze nga yawereddwa kadi kati bagenda kukola ebyo byonna bye bakola naye mbakakasa President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu tayogerangako ku violent means of taking over changing the power. Munaye wayajja wano alina kintu kye yayogera n'agamba tuli bangi tuli bato tusobola okulwana. Yes. Nti yayogera naye nga nze sisobola kulwana naye nga akakasa abantu nga weebali ng'abyogera nti tuli bangi tukyali bato tetulina byakufiirwa emyaka giri ku saidi zaffe tusobola okulwana netugenda netubajjako emmundu oba netufuna emmundu mu mbeera yonna netulwanaga nabo mwaka gumu myaka ebiri myaka esatu balaba batemye balaba bajjeko emikono balaba bafudde kyangu nnyo ekyo tugenda mu bwongo naye agamba ye ayagala bannayuganda bategeera obuvunaanyizibwa bwabwe n'okwerwanirira. Nga omanyi lwaki tayagala kukwata kubeero lyakuyiwa musaayi? Yagamba mutayagala kibayingire. Omanyi ensonga lwaki? Kuba ayagala okulaba ku maanyi g'abantu nga gakyusizza ebintu. Tayagala kufuna bwa president ng'ayise mu kkubo lye erimu ne Museveni lye yayitamu ery'okuyiwa omusaayi. Ekituufu naye nagenda tuukanga kekisa ne ŋŋamba naye omusajja ono abayayire yayina ekamu okyawo kiki tebasobola kuvayo kwekalakaasa kumbe yabasomesa ebintu birala. Abaana mu ghetto yonna Kyagulanyi yawanguddeyo mu Kampala nalabye gundi ono Namyalo ng'agamba laba kati era wano Kyagulanyi yatusinze ono Kyagulanyi balina entalo zaabwe n'abagundi ne ali mu kuyisiza abona omukazi oyo simanyi naye omutima gwange tegwamwagala. Oyinza okuba oli mutuufu nekyenkulaga ze entalo zenkugamba zibagenda okulwana kati walabye ghetto gundi walabye ghetto structures olaba eno eyomba waliwo ababadde mu Kisenyi nga bagamba Minsa Kabanda yalemesezza owa ghetto waabwe okuyitamu kakati ate ne wali ewabakuli nga bagamba ate era Kawempe nayo entalo zezimu oba okitegeera kakati entalo zonna ezigenda okujja mu maaso awo nga mulaba simanyi ono waliwo eyayo kyemmotoka ye n'agamba mbu bamwokyereza emmotoka era asaba president amuyambe kankulaga ekintu kiri kimu era byebimu ku byengenda okusembyayo okimanyi mubisala bya campaign wano webayitanga ku mini price mu junction yawo ng'oyambuka bwetodde ku paaka empya enkadde kati kuba kati yekyali empya mu kuddaabirizibwa waliwo omusajja yateekawo akagundi ka NRM okitegeera nga musajja wa Museveni era ndowooza yayita musaayi gwa Museveni kati opposite Kyemanga waliwo aka Kyagulanyi Kyagulanyi ne babalemesa okuteekayo ebyabwe naye nga owa Museveni waali kati ng'oli owa Museveni throughout the campaign yakwata ekifaananyi kya Kyagulanyi n'akiteeka wansi awo buli kaseera abeera akirinyirira bw'ati oba kitegeera kati weewuunya abagamba nti oli baamukutte nga bagamba nti yatimbudde ekifaananyi kya presidential candidate ekya Museveni kati waliwo akirinnyako day in day out naye nga okuvaawo okutuuka ku gye wandiise poliisi gye wandiise Room Street just nga buno gaa ebigere kimu bibiri kakati buli kintu kyokola ng'olowooza nti oli w'amaanyi nnyo mukwano gwange nkukasa buli kirina entandikwa kibeera n'enkomerero era kati kino kintwala ku bakadde baffe bano abagudde mu kalulu ab'ebitiibwa ab'ebitiibwa kangambe bwe nti abagunjawo akabiina aka DF ab'olusaniya bani abalala awo abasajja bawandiise abagezi naye nga ate si bagunjufu nga bamukasambidde bano ani ono owaddewo Kampala Central Muhammad Nsereko oteekeko
n'abamu ku ba media personalities abagezezaako kwesiba ku bantu beesimbewo ne bagaana. Eno message ngenda giweereza balooya abagenda okuwolereza leero wetujidde ku mpewo ndabye ebbaluwa okuva mu famire y'aba Muwanga Kivumbi nga ba appointinga Lukwago nga yerooya agenda okwandula lead council. Yes. Yes. Kimu kyokka kye mbasaba. This is a political case. Efaanaganira ddala ne case eyali eya Ssegirinya Muhammad ne Alan Sewanyana. Mbegayirira. Temunoonyezaako political capital. It is not news nti Erias Lukwago oba Lukwago and Company Advocates. Okimanyi nti Lukwago and Company Advocates era mwoyo office mwe muli Segona nti mwakolera naye. Mulimu ne bakansa abalala mwe muli ne Abubeka Sekanjako ne bakansa abalala. That is Lukwago. Shamimu yavamu. Shamimu ayina gundi eyiye, ayina eyiye. Actually office ya Shamimu oba ekyaliwo yali awo ku Ikotorio. Bwe yali. Simanyi bakati nakati akyaliwo. Naye nga ye ayina eyiye, ayina chambers ezize. Kati Lukwago ayina tiimu y'abasajja bakola nabo. Sagala banaye mudise bantu. All along ebbanga lyonna Lukwago yabadde looya wa Muwanga Kivumbi. Lukwago yerooya wa wani musajja wange ono w'Emityana Zake. Actually oyinza ogamba nti Lukwago yerooya wa gundi abasinga aba opposition. Abasinga regardless of nti oba bamugyeyo ku bwa MP rather ku bwa Lord Mayor yabadde era yakyali. Ate tekitegeeza nti mbu bamugyeyo bamuyisizza bubi naye yabayimiririddewo. Bannange ebintu bino mu byawule. Office y'obwa Lord Mayor ne debaita chambers. Okimanyi nti nno kyangu nnyo omuntu ogaa nti ogwo musango. Okay, kanguleke. Ku lw'obulungi bwo. Waliwo omusango nga oguyimiriddemu gwe wennyini alese looya oyo ne weesibira mu kkomera. Kubanga Uganda, judicial system ya Uganda olunaku olwaleero, it is not independent. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye has the best team of lawyers. Including Lukwago. Ne Kaluya. Tulinayo Martha Kaluya. Yeah. Tulinayo musajja bamita Kalibala. One of the finest in the city. But because it is a political case, that is why ne bail application. Mwaka mulamba. Nga Besigye qualifying at all levels okufuna bail. These guys have made him stay in the prison for a whole year. So, ekintu kya Muwanga Kivumbi kifaananira ddala n'ekyabaana bano aba NUP omuli Waiswa Mufumbiro. Tebali mu makomera lwakuba nti nno balina emisango. Bali mu makomera olw'ensonga nti nakyemalira ayagala kubanyola mukono abakirizise ye byayagala. That is the case. Kyensaba kimu kyokka tuleme kufuna katemba nga gwe twafuna mu musango gwani gwa Ssegirinya. Mwate ne ngenda ne mbaka abakulu be nayogera nabo ne baŋŋamba kale mutwalo mujjanjabira ebweru. Kakati bwe watuuka eno bwe wabanga waliwo yavaayo n'abaako ne beeyogera nabo ajje tumuwe ebimuli bye. Ate oluvannyuma ate nali nnyina ne bagamba twogere ate ng'ekibiina tekinzikiriza. Bannange okubuzaabuza omanyi ndowooza n'okubuzaabuza is another course mu course bw'obanga osoma omanyi bw'oba osoma course unit kireka babasomesayo course y'okubuzaabuza n'obutayogera mazima. Omusango guno kino nkibagamba tegugenda kuwa muntu n'omu political capital. Mulina okuyiga nti omuntu ajja n'akolera abantu mu position eri elective nga bw'ogamba obadde MP obadde Mayor obadde ani. Naye ekiseera bwe kiggwako njagala mukimanye nti omulonzi bw'aba akurejectinze tosobola kumwesibako. Mulabire ku basajja nga Gilbert Bukenya baali baseka, yali vice president, yakola byonna naye baamumubwa MP. Omusajja obayita John Kenny Luchamuzi yali mu parliament ndowooza emirundi gyali esatu
yakomawo ne yeesiba ku bantu baamumma. Njagala nnyo omuntu awummulira mu kitiibwa. Nja kusanyuka nnyo nga Lord Mayor concentratinze ku law chambers ze. Kati njagala nina program gye njokola endala nga bamaze okulayira kubanga jjukira ebintu bingi bikyagenda mu maaso. Oyinza n'okwesanga nga aba NUP bangi babajjeeyo mu bino ebyokubala obululu. Kugambye Nalabye ebiri e Masaka. E Masaka tetunategeera kikiddako. Ekyanneewuunyisizza omulamuzi ono bamuyita Asiimwe tumusiimye nnyo. Yakatula misango ena egy'okulonda nga gyonna girimu ababaka ba NUP nga be bawangudde omu ng'awanguddwa mu Manchoro. Emisango ebiri kangambe emisango kati misango ena emisango esatu egyawaabibwa aba NRM nga baagala recount omuli ogwa Justin Nammere nga bamusinga obululu obusukka mu 4,000. Nammere alina amaanyi, alina ekifuba ky'amaanyi. Nammere sitalina maanyi. Nammere amaanyi ge siwemula naye gali mu bisambi. Omusango ogwokubiri gwali gwa Kiruluta ng'ani amututte jjajjaawe. Bw'otunuulira omusajja gwe bayita bamulanga ki Sempijja. Mbuuza bamulanga ki? Omwana omuto omulanga ki? Gwe wandibadde ogayidinga n'olaba omusajja omukulu ng'atudde mu kooti nga naye akimanyi nti byaliko byakupalapalanya naye n'akalambira kubanga be bali mu buyinza. Kirabika bakiyita okunyooma. Kano tekasaanidde, nze asaanidde. Omwana oyo bamunyooma. Abantu bangi balina ebintu ebyo mu mutima naga kano tekasaanidde, nze alina obbeera. Kakalaamu omuntu bwakutunulira bw'ati mu sayizi yo ye akuwa judgment. Naye ninawe nali wano n'oŋŋamba baade bampa position eno n'enjigaana. Kale ali eri ayinza oga nti oyo Kakalaamu boliiru munaagweri. Okitegeera naye gw'omanyi ky'ozitowa ne Kiruluta. Nze Kiruluta y'omu ku bantu benjagala okuwuliriza era mwesunze mu palamenti. Omusango ogwokusatu gwe musango gwabadde gwa na MP wa Bukomansimbi, Woman MP. That is omukyalo no mwerabidde Nannyondo. Nannyondo Veronica Nannyondo. Yajja nga byasaba ng'asaba baddemu babale obululu. Omulamuzi y'omu yakkiriza bano ababiri babale yamugambye tetubala. Kyokka nga ne looya Veronica wa NUP naye. NUP. Nga looya abadde mu misango gino nga agaana okubala. Ku luno naye agamba kati naye nange kansabe babale obwa NUP. Bamunye. Kati nkeera ate ne baleeta ani Nammere ne bamuyisaawo. Nabaga tububale. Omusajja ng'ali mu kkooti mbadde ngoberera nnyo omusango ogwo. Ng'ali mu kkooti yabagambye nti yasoose n'abuuza nti mukkiriza tubale boxi ziri endala nga zino omwenda tetuzitaddeeko era ebinaavaamu munaabikkiriza. Bonna ne bagamba ye tokkiriza. Kati nagamba good. Then n'agamba nti tugenda okubala, nzikiriza okubala kugende maaso. Naye singa tusanga boxi yonna nga eri tampered with okubala kukomaawo. Ne bagenda ku location. Bagenza okutuuka ku location nga one of the boxes eri tampered with. Mu mateeka kubanga ne bino byonna yabikoze nga byonna tagoberera mateeka. Naye ate ku ekyo ate yasusseewo mu mateeka kasita basanga enne tampered box. Omanyi teeka kye ligamba? Stop the exercise and bwe kiba kyetaagisa ono atamatidde nakyosazeewo agende mu high court. Omusajja yabagambye kakati eno yasumuluddwa tugiteeke ebbali tetugenda kugibala tubale ziri ezikoze eki ezitasumuluddwa. Awo aba NUP omukyala Rose Nalubowa ne looya be ne bamugamba nti ebyo kati bisigala miweka kubanga gwe nyini watugambye bwoti ati kati okyusizza. Kiki kye njagala okugamba? Bwe bagamba nti no justice should be served but also should be seen to be served. Kiringa muno gamba nti yes obwenkanya bulina okuweebwa naye era n'engeri obwenkanya gye buweebwamu eteekeddwa okulabibwa. Obwenkanya buteekeddwa okujja eri abantu babiri eyawaabiddwa naye aba yeetaaga obwenkanya n'ono awaabye era aba yeetaaga obwenkanya. Amateeka galina kubanga gali wakati wa bombi. Etteeka terina kubanga lyewunzikidde sayidi emu oba sayidi eno.
Nanti neche jasira madindi mukebira wano nawo tunagira wanene bana bamulangiridde osubirira na mere yagino wangula sisobola kukyewuunya manye ensonga lwaki inga ina amaanyi bakugamba waliwo yabadde afunye A5 kati nga mu box mulimu obululu 15 abakyaza mu 7 e Masaka ne banoonya abantu kati babalaba webale nnyo kakati eyo yokka statement yagamba president wandibadde n'abantu bangi nnyo wano naye abantu babatiisatiisa president twagala tuyambako tukooyo okutiisatiisa abantu bo. That was a statement ekuba Nanmere okumujja muki eyo emujjamu tosobola kuŋŋamba nti nno lubo wajaviira yabadde avuganyani Segundi Mpuuga yawangudde akalulu convincingly. Omulala ani kubanga eyo yonna district ye Masaka n'ogenda kuono Abedi Bwanika yawangudde akalulu kati n'ogamba nti ate gwe Nanmere osobola okuyitawo nga bali abaana nga bali baawulira kimu nti buli wola bambulera tiikinga nga toyogera site ye Masaka osobola okuyitawo tosobola oba tosobola kuyitawo kati ekyo kiba kitegeeza nti asobola okuyitawo ng'ayambibwako ze twandiyise government institutions nga judiciary amme Nanmere olaba furufiga yamulemererwa gwekimanyi nti bakagoba abasajja babiri e Masaka RPC Regional Police Commander yagobwa ne RCC naye yagobwa lwa Nanmere yani chichi muwala wa Sempijja bamulanga mu mwezi gumu tulabye omwana ne taata we mu kooti nga bonna bakayanira ekintu kimu bubbi. They just want to justify their thuggery. Naye siseyo yagiteekako amaanyi ennyo yali mu kooti nze bannaye neewuunya nga mpulira avuma abantu genda bigambe gundi era kino kimpadde ne kano kankoogere kuba tuyinza obutafuna budde bukaleeta nga tu wrapping of campaigns kano kankabajjukize mujjukire omwezi gwe tubadde tunoonyezaamu akalulu mutwale abaana bammwe babakebera embuto most especially wabadde campaigns eza NRM Busoga mutwale abaana bammwe abagenda okudda mu masomero babakebera embuto ekyo nkikomezaawo. Ekyokubiri mutwale abaana bammwe babakebera obulwadde obuleeta mukenenya kankomaawo tetugenda suka wano baganda bange tuddamu okwatagana wiiki ejja nga Mukama asiimye kulakutana n'ensi yange Uganda takumira mpeera bankumire. The Answer Channel, a solution to every situation.